Okay, tukubuzako na josinzira kulampozi ngate otumbudde chindo musanva kasisa satu FM for Radio Simbi mpologoma Emunonya edembe nenga tugamba nti mpozi tukyali mu WOLOKOSO weekend taxi nayenga program eno mpozi bobango gisubidwa osobola okugenda ku www.afcloud.com novera mpozi nga ofuna program eno oba osobola okugenda ku mu Play Store no downloading mpozi app ya Afcloud novera mpozi nga osobola okubeera nga owuliza programs zaffe zonna novera nga ozifuna bulungi nnyo oba genda wale ku YouTube channel teka mubutese kigambo nti BOCAT TV oja kubera mpozi nga ofuna shows affe show ya fene ya WOLOKOSO ne tugamba ndi mpozi njagala kubera mbuza ku team good talent mugamba mutebo yogerere mzee Nsubugo gamba otyawo Wax Motorcycle awe namugongo ekizindalo mutumbudde nnyo mwebale muli bakabinyo bagayi bangawo ba Wax Motorcycle mbagala nnyo then na chance babu gamba otyawo mpozi mama Shoni namwe nansa no gamba otya debi namusuko gamba otya ate mpozi bagamba abantu bena kifuma onaku olwalero nzijaawo wenyini nine Salongo Siraje ne Lady Titi awo mpozi ku Costa Rica onaku olwalero temunsuwa nzija nange ne Salongo Siraje bakube timulabi Salongo Salongo kakalamu ne anko kakalamu ayingiddewo ibaya kala ojamu lungi erinyalyo kale abawala muliwa mwangwe anka tusa anka yingidewo Niyo smailwa mpita bawala balenzi be bajja abakulu abo baleke kolo abasimira ddala Sanyi sokulaba anko kakalamu nango basanga banywanyi bana mwe mugonda nnyo bawala baba kiddawo mmwe takimanyi nti ebintu twabikoze ddanga tutandika eradde bannange pambimo abakolere ki lutuwe bebe gabe walaye banyogereyo go munnange bakwogereyo bagabe ti bannange nawe anko kaka okola shode okuwomera yeringa ekyokulya kai kuchenna musamba kasirisa satu pemo mwefe radio Simbe mpologoma Emunonya yedembe avuya kuchena mubira kasirisa mu www.radiosimba.ug togere kubuza kore kwadiriza kama chagona ko program WOLOKOSO nate eraje so kwatengo duza na daba stage boda zona mu abenjaulo abatulya mu supermarket mu butale munabona bugwanga lyo namu akedi zona abasinga bagana mwale kwata mutumude mpologoma Emunonya yedembe kubuza kore kwadiriza ko zeka kalamu de asa basebwa ne banyabo tugenda kwata tanikira munywanyi so kwata tumala yensonga zino kwanga munywanyi mpitirivu okuzama mukolamu bweseno buli muntu yena akulata manyi katonda kya mutondera kubeera nadala okumanya wawa nabera riziki ye eyokufuna omusimbi kale no banji obolyawo bafuuka abakulu mu kampuni ezenjawulo bambi abandi obabande bamalirizanga bakozi bawako bayite bawusigalo obotegedde kale no fenna tufuna ebitujigirizibwa mu mirimu gye tukola wabula wabawo ekisuse mu ngeri omwebendala ng'enzikiriza omuntu obanga ina kyesobola okubatenga oyamba babu wesobola okubatenga ovayo n'oyamba ndowooza ojja kuntegeera munywanyi kale nno wakati mu wiiki natuukiridwa omukyala amanyiddwa nga Scovia Nagayi ng'alumiriza omuyimbi Winnie Nwagi ng'ono omuyimbi mu kibiina kya Swangs Avenue okumukakkanako n'amuwutula okukutuuka okumutuukisaako buvune kale nno engeri gye yasobodde okubate nga amuwutulwa n'ekyamuviiddeko okubate nga awutulwa kyenjagala mwana tunyonyole wano tukitegeere kyaliwo akera ku makya ngenda mu ddwaliro okufunayo obuyambi nga ndi mulwadde kati nensaba Winnie Nwagi nti nsaba gendako mu ddwaliro nanzikiriza nampa transport ngenda mu ddwaliro akawa mitwalo 2 ng'asala ku musaala gwange ddwaliro baliyita Bukomero Kibo pandi eyo nga nkubira essimu ngambuza bootulo yange gwe wagitute ne mugamba anti nze nagitute nyansaba kunsonyiwako naŋŋamba saagala kunsirwalirako kumanyira bintu byange okuva na leero ne mugamba ye anti nkiwulidde kale sikyaddamu kumanyira kwatako botulo naddamu nankubira essimu nangamba Scovia kituufu oli ku ddwaliro magezi gogoloza sikumanyi magezi goloza nti wagenze walala nemugamba naye anti wasuubidde nti nno nyinza okulima nti siri ku ddwaliro atandeeta empeke n'ebbaluwa okakase nti nva ku ddwaliro nenenya emmotoka nengenda aya Scovia ono omukozi ababadde omukozi mu maka ga Winnie Nwagi
agamba nti Winnie Nwagi olwaba omukubako eriiso n'atandikirawo okuyomba oluvannyuma lwa mukwano gwe okumubagulizaako nti omwana tu omuwala akomyewo tandikirawo bwana tu n'atandikira kino atuuke wakasaawe mu kitundu era kikaaya eringe agenda ekisaasi kati nentuuka ewaka namusanga ali mu ffumbiro waliwo omukwano gwe Linda n'agenda mu kisenge n'amugamba Winnie kikomyewo kiwala kikomyewo kati nampita kangenze eri mu kisenge gye tusula n'angamba Scovia jangu kyensaba saba kunviira wange nemugamba nange anti embeera yannemeredde wabuli wetugenda wengenze kufuna treatment tubeera mu lutalo n'olwekyo nange kankwate ku mirundi esatu kati nenyingira mu kisenge gye tusula njeyo ebintu ensooka nkubira Musa esimu Musa omusajja ali wa boda kale yantwalayo ewuwe Musa nemugamba Musa bangamba Winnie Nwagi akuba abakozi nemugamba essaawa ya leero wemba ndaba ngenda kukubwa aya kale nno akagari Scovia ke yali atebereza nti ssaawa yonna ayinza okukubwa kale nno n'omukubi Winnie Nwagi yatandikirawo okumulaga obukugu era bw'atyo n'amubalulirawo teyaninda kimalayo najja nnumba mu kisenge saategera gye nasula najja nnumba mu kisenge nanga kisirani gwolina kubira muntu simu saategera gye nagisuula nenzija nkwata ebintu najja n'abisikako abisuula eri mu ddiiro natandika obiyuzayuza byonna natandika nakwata ecupa yali awo ku mmeeza banyweramu omwenge nakwata ecupa nagitandika ogikuba mu mutwe nankuba mu kifuba nankuba mu mugongo kati oli Linda n'amugamba Winnie kazi muleko yizo mutta muleka agende tinjagala nkikube saagala kummanyiira sikyagala nkikube kikakase nti nno nze nkube ebibi byenjeeza ne bidde okwenjera obusiro okusirwalako saagala kinsirwalireko ngenda kiraga nti ngenda kibalula kale nno omuwaluzi w'ekyasa Winnie Nwagi kasa yatandika ogugwa ogw'okubalula mwana tunomukubwa Scovia yali alina teeka butesi mubiri bawutule yali yesabise babuwe kuba wenonda ebintu wansi byonna byasudde we mwali esente zange sente saategeera tizaali omumu nga yazisasudde Linda n'amugamba muleke kati mba nfuluma mugamba mpa leediyo yange ngende ne flash kabiri eyo leediyo tye n'essimu yennyini oba ngitadde ku mmeeza oba ngitadde wasimanyi essimu ebuze n'agamba n'atuma akaana ke akagamba Justin genda musengo onoonya essimu ya kino gikiwe Justin n'akolaki Justin n'agenda musengo onoonya essimu ye n'agenda okima leediyo n'agamba sirani gwe leediyo yo njasiza mukinoonyeze essimu mugikiwe ne banoonya essimu ne bawoza nti essimu ebuze ffe tetugirabako n'agamba kisirani gwe genda ne giwabadde bagulira essimu ne leediyo njasize agenda nga nsindiikiriza ku madaala paka we yakubira geeti yaliwo olunaku lwakusatu mwana tu leediyo yali etumbudde lubogola awo yakoma ogikuba ogyasa kale Scovia agamba nti oluvannyuma lw'okufuna omulimu guno eno ogw'okukola ewaka wa Winnie Nwagi yasanyuka mu mutima wamagwe n'alowooza nti wakuyoola ensimbi nakunoga nusu ku nusu wabula mukwano gwe Ronald kwe kumubagulizaako nti wagudde dda mu buzibu era oli wakukubwanga buli lunaku okusinziira ku Ronald kye yali ategeddeko amagwe nga ebongere tunnyonnyola wano kati nze nina omuntu mukwano gwange gwe nali nkubidde essimu omuvubuka we bamuyitanga Ronald gwe nali nkubidde essimu ne mugamba ndi wa Winnie Nwagi oliwa Winnie Nwagi oyo gwe mpulira omulalo akuba abantu gamba nange saabitegedde naye waliwo eyanfuniddeyo era essaawa eno gye ngirandisobola ngamba ojja kumugwako oyo bangamba si mwangu era nange we nagendedde okulaba era kye yayogera omusajja nga kituufu nali sina musajja we gwe njagadde n'omu omusajja we waliwo omusajja eyasooka najjawo nga bamuyita Aliira ne babeera bombi tiwe babeera bombi ne bamala ne bagenda ewantu eyo sitegerayo bayitayo batya gye baalaga tiwe bagenda ne bakyakalana n'oyo omuvubuka tiweyo yavaawo ate ne waddawo omulala atya naye kati kwe kutandika kale okubeera naye nga waliwo gwabeera naye naye nga talina musajja kale wa permanent ali awo kakalamu yaddayo okusinziira ku kunoonyereza kwa Scovia nga ye yakubiddwa n'ebbanga lyamazeeyo eryakyenkana myezi ng'esatu ng'akolera Winnie Nwagi alaga nti wammono omukyala era n'akakasiza dda nti amaanyi gy'agajja agawutula oba agamuwutula alabika okubanga agajja wano wakutegeezaako ye wabadde nga anywedde ku njaga eri musenge nga anywedde enjaga ng'ajja ajjula kutuukira mu kisenge kuvuma buvumi tigwe kisirani gwobedde okuva kisa oba olumu obadde eri wansi oyoza n'omugamba wabaddewo engoye mbadde ngenze kwoza ngoye nange kati obedda simanyi nti nno oba saawa zagenze dda kati kisirani gwe zino saawa mmeka tugenda kulya saawa mmeka twagala ffe emmere saawa eno we wabeerawo abantu buli saawa abakazi babeeraawo anywa nabo enjaga
babeera nga banywa enjaga wabeerawo olumu oyinza okusanga abantu 5 ne bajja bonna nze nga nze mbakolerera kimu nga nze nkola baagalira emmere mbude bajja nga bukedde ero ino bajjulira emmere seeba akasawa meka zibaleeta oba 12 zibaagala zibakomawo kya ne batandika ne banywa enjaga yaabwe ne banywa omwenge gwabwe era ecupa gye yankubisa z'omutwe yali awo ku meeza nga bali mu kunywa wayiga na nenjatikirako enjaga nga agiddingana nnyo munnange okusinziira ku Scovia bagezezaako okukola obukugu okutufunirayo ku lutalo olwabaddewo nga bawasiganya amaloboozi wakati wa Bunirwaji saako ne Scovia n'abalala amagwe byenjagala naawe owulireko ng'olutalo lukutta akati You want more money, don't accuse me. Don't accuse me of, you would have said, no, my darling, I can't steal your money. If I stole your money, then it's also not come. You want money? Work for it. No one is going to give you bonus, okay? I'm not going to give you bonus. You want to go out to the court? You can go. I'm not going to give you bonus. You're just going to waste your time. Just allow to represent but that you're playing, no, not with me. You're playing the wrong part, okay? The police. But never again. kitegeeza bw'oba oyagala omukubi w'abakozi paanisa Winnie Nwagi. Omukyala olunaku lweggulo nafunye essimu jjukira nti kutegeezezaako nti bino byonna byaliwo ku nnaku lwokusatu okulwanagana okwo kwonna olunaku lwejje nazzeemu ofuna essimu ng'omukyala ono ali mu mbeera mbi ddala era namusaaze mu ddwaliro erimanyiddwa ng'erya Dr. Twa Enansa Naganda babuwe wano wasabira ku buyambi. Yali ansasudde zaabulira mu ngoye yali ansasudde bamwe yali asuula buli kimu sitegeera nange gye yazisuula zaali mu ngoye banali nagi nali nakakolako gasente zonna ezo nzigase nga ziri omwo mu ngoye zange wakati sawa ya leero wano twabateekawo emitwalo basaba ba leediyo Simba bawolokosa badde saba banyambi bandi munaku sawa ya leero kati obulwadde bunnuma ndi bubi nnyo sinawe nnyinza kutandikira sino nakyo njagala kunnyamba abaana bange bali awo batudde tebanagenda kusomera sente zaabuze zezadde zengenda okuteekayo okusomera kindi wano sina nakyo sina nawe sobola kuntandikira nsaba kunnyamba osobola okuddayo kola sobola kuddayo kola we saagala kubegula namugambye nti njagala kusasula sente zange ezaabuze yategeeza nagamba mpozi ng'oddamu okola nsooke nkusasule naye nze sobola kuddamu kola we. Okay. Okusinziira ku Musa ngono mujjanjabi wa Scovia gwe nkutegezaako nti kati ajjanjabirwa ku ddwaliro ly'e Uganda awo yagezezaako okubatenga yekokola omuyimbi amanyiddwa nga Winnie Nwagi ono okutuuka okuzza omusanga ate n'asigala nga ababogolera bogolizi ku ssimu n'agala naye ono kiki ekimuwaga. Nze Musa Byandala mutuze w'Eganda nansana obuzibu bwetutuuseeko bwa serebu munnammwe Winnie Nwagi eyakubye omuntu wange gwe namukwasa okugenda okumukolera waka nemugamba nti tomweganga wabula genda ku poliisi kuyambe waliwo omukyala eyebayita HAJJI eyamukwasa gwe nakwasa nate nakwasa Winnie Nwagi abeera kakati embeera omulwadde gyalimu embeera yenyamiza ate okubaga yakosebwa ati tiyafulumya musaayi nga obata okufulumiza musaayi ng'omuntu akukuba olina obuvune bw'ofunira mu mubiri muli omusaayi guno bwe bagufulumyeko nagwo gwonna kyeguyamba mu bulamu bw'omuntu. Nze omulwadde yangambye nti ekipa kye bamukuya yabadde ya plastic ebicupa biri awo ebyabasirebu bye batambula nabyo nga banyweramu ogundi tebizitowa naye agana okukwata simu eyange naye nkuba ku poliisi ekikaaya poliisi neŋŋamba nti mutwale mu ddwaliro ate mutwagaza ate nga era nijjo poliisi yatugobye bugobi olwokuba yategedde nti abamawuli bakoze ki bazze yati yatuyambye. Kati nsaba pulezidenti w'abayimbi oba pulezidenti w'abaserebu Sophie Gombe atubadde tukusaba
otuyambe ku nsonga eno eriwe yabaserebu kuba embeera etamye ni Julius kyaze ajja tutase ku mbeera eno eriwo kuba muyimbi we kyokubira enkubira Winnie Nwagi essimu abogosa yagamba tugende mu kooti tugendewa ensobi gye yakozeemu agimanyi bulungi nkuba n'omulanga n'oyo gundi pulezidenti wa gundi Julius ajja atuyambe kuba oli muyimbi we baana be simanyi oba bwati we yabakuza naye mbadde nkusaba ajja atuyambe tusobole okujjanjaba omuntu ono gwe yatuusako obuzibu. Akageriwe kali nti Musa saako n'omuwadde bawadde basaba obuyambi okuva omukulu amanyirwa nga Julius Yaze owa Swang's Avenue CEO wamagwe akageriwe kali nti ne Julius munywanyi waffe wano namwayiza ko naye era n'atuwa ne ku bugambo buno. Ekwata ku mukyala Winnie Nwagi ate eddoboozi nayagala lyange bambi kati omulanga agukubye ku mpologoma ng'agamba asaba Julius yazadja sobola omuyamba amugambireko munnaako omukyala asobola omuyamba. Ensonga ezo ziri domestic nange mbiwulidde mbe naakabiwulyaliro nayinza kumanya bikulire ofiisi eriyo abantu abeera bakolera ndowooza ensonga tewalwangiriko sankunya basically onoonya story balance tebeere balance tagala kuba tuli mu business egaba story tusobola gamba onoonya story tutunda music onaaba olina esimu eyagala music okubira oyagala luyimba eno yenamba osobola okuba n'ofuna kati kubaze nninawo omulimu ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi Savugiddewa ani gwe bakutte nani aya njogera kubuuzako era gye ssekwate ng'otumbudde wamagwe mpologobe lujeddemu program Wolokoso tewano katwongere okukwatawo oba oli awo tunaakoma we tunaakoma mu bbanga eritali lyawala naliko wanengo nembawa obutakkaanya obwali bwaluseewo wakati w'omuyimbi Mbaziraddewo aka Baby Deo Star sakola omuvubuka omutegesi w'ebivulu esaalize nakaseka amanyiddwa nga Kabonge Richard ng'ono entabo yava ku Baby Deo kumusasula asente ajja ayimbe ku Yidi Aduha bw'atyo n'atalabikayo era nga omuvubuka ono wasobola okunoonyeza omuyimbi ono wanawokawoka ku Wolokoso era bw'atyo kye yakola asobola okukwate nga amunoonya munywanyi oluvannyuma lw'okukola story mbadde nga nzija nfuna enjuyi zombiriri era nga walinga ewalabika nti wayinza okubaawo okukkaanya ku sayidi zombi era okugenda mu maaso wakati awo okutuuka wiiki eno bwe nafunye erazzemu okufuna essimu ng'eva w'omwami amanyiddwa nga Baby Deo Star era nga yalaganga we batuuka ku nzikiriziganya olwanno Baby Deo ajje akolere abavubuka banene kivulo bagiyite show oba oli awo eyinza okuba ate ng'ebasasula nga bayongera okunyonyolako wano oba oli awo n'akitegeera KAKALAMU wanyisebo Baby Deo esebo olaba ku nsonga z'abo abavubuka Kabonge Richard ne munneewe nali ndi awo nga ofiisi ekwasaganya abategesi b'ebivvulu ekulirwa Tone Sempijja Tongole ne bankubira ne bambuulira ensonga ne bampita ne tukwatagana n'oyo omuvubuka Kabonge kati Kabonge mu bye nali namugambe emabega nali namusuubiza okumuyimbira show ye ategeke show kati nagamba talina sente zikola ki zitegeka show talina na sente zonna mbuba ayina ebizibu bingi kakati bwangamba tasobola kutegeka nze nakola nze ne mukwasaganya ne mutegekera show zange zigenda ebunyola eno ekagadi muwadde mu shwetya emu ye mukisa gwe eba chance omanyi bino ebivulu abazaala ekitege chance wene mukuba weewo kubanga nange simanyi eyo yalonda olunaku lwali lwa 13 ekifo bakiyita kyalwakya kiri saidi eno ekagadi aya Ebideo agamba nti oluvannyuma lw'okutuuka ku nzikiriziganya n'omwami ono Kabonge Richard olunaku mwana tuyalubawa era bw'atyo n'abaagaliza emirembe olunaku ndukuwadde nze ngenda kusasulira ebyuma ngenda kutimbira posita nange kennyini omuyimbi neesasule okitegeera gwe jangu buzina tikiti zo ogenda sasula expense y'ekifo poliisi LC ne wetukoledde otambule ne sente z'okole ki ogende endagaano gye twakola bwe nagikuweerezaako wagiraba kati tuba tuli awo olunaku ne lutuuka bo bennyini nasanga baasuze nayo we bagenda okukolera ayina omuvubuka we gwatambula naye batambula babiri ebyuma ne mbituusaawo naffe ne tutuuka kati ekyenjawulo ekyaliwo ekiringa ekyakyukamu ate era nga twasooka kyogerako waliwo abaana nze benkozesa abayimbi bange abasookawo okuvuga show bo ebintu byange nabo tebabiriimu era nabanyonyola ne mbagamba bano abayimbi abagenda okutandika show bo muyina obbasasula sente zembasasula paka nze lwe naayimba ssaawa 7 eyo nga mwe musolooza emitwalo 2 ne bampa gaheedi eragira abaana bakole era tayimu ya performance bwe yatuuka abakulu abo bagenda ku mulyango ne beesololeza sente zaabwe aya
Baby Deo agamba nti mu bulamu bw'ensebe tasiikananga ku muntu alina bisiraani nga Kabonge. Lwaki akyogera bw'atyo ensonga kaagikuwe? Musajja n'agamba ate ssente zange zonna awamu ze twateesezza omusanvu ate zo ziriwa. Abasajja ne bakalambira mmanya tukirina sooka tukole tubalansinga tugenda kuwa ssente zo. Nze ntuuka sho nzijja wakati awo nga abaana banaatera okumaliriza performinga nzije ennyimbe nzija ku mulyango nzijeyo ssente zaabwe emitwalo 2 olwo baba balina okumpa emitwalo 2 n'ekitundu. Nzijjayo olumu neza generator munanga abavubuka n'abasaba ssente ne bazinyima ne baŋŋamba nti tebana balansinga. Naye nga bwe twogerera balinamu ku bantu olwedde b'abantu baali bazze ng'era ebiri tebirimu na balansingi ate ne ssente zaffe ez'abaana tezaalimu ku balansinga kuba twakyogerako mu kusooka abaana ne mbasaba ssente ne bazinyima oyo Kabonge n'agamba n'okuyimba tonnayimba sooka oyimbe sheggwe bulungi tutuule mbawe ssente zammwe nze kale ne performinga ne muleka ne performinga shoneggwa. Aya Baby Deo Star agamba nti omwana Kabonge oluvannyuma lw'okufuna ku ssente amalala gamweyongera era bw'ati atandika okubatenga amugamba amuwe ku ssente nga bw'anatta omukulu tafaayo era nga bamanyi omugaga bw'atera okubeera nti akasente kakuba kagonzaawo n'ebijujulu bitera okubeerawo ne Kabonge n'abakana n'ekintu. Kati shobweggwa batandika okwebuzaabuza abadde ku mulyango n'avaawo wasigalawo muntu bukooma ne mugamba owa mpe ssente z'abaana bamaze okola nze sirina zingenda basasula ku makya ate nsasudde ebintu bingi yakulemerayo ne bunyolo kuba ssente zimpeddeko kati ne neetandika okugunda ojinga siba abakulu bali kati ema ngenda mu luumu yaabwe kuba nali nagirabye bwe baali basize n'enkonkona nasanga oyo Richard Kabonge ng'alinayo omuwala gwafunye ku kyalaawo ng'ayagala kukwasaganya nsonga munnange ngamba munange nga bw'olaba ndi mu mbeera eno sokundike mukongo omusajja ojja kujjedda tukwasaganye ebintu byaffe nange ekintu ekyo nange nkiwanya ekitiibwa n'okuteekamu oli ne bw'aba nsabye muyambeko asobole okuggusa omuzannyo gwe muyambako kati Kabonge namuleka aggusa ensonga ye mu bulungi negamba kanetololemu era mu ssaawa 2 ajja kuba amaliriza ensonga ze bannange. Okay. Okusinziira ku bwanatu Kabonge Richard gwe balumiriza okubanga yali abakanye n'ekintu mu lodge eyo naye alina ensonga ze zayo ekintu kebawe ekitiibwa. Jake emitwalo 2 bitali ku kimu gino sasula abaana. Nze yangambye mwakkiriziganya. Kofe naye katuuka mu mitwalo 2 singa abantu bajja nga tebawulaga mitwalo 2 kobo tujja kitunulamu nakyo kati atuuka agaana oyimba tumuwe emitwalo emeka 2 ge yakoze eki ge yasabye tutuuka okwebaka ete emitwalo 23 ete emitwalo 23 ng'omwadde eddaabiri emisana nekakumwana negamba sipeni gwe nali naye ne mugamba etooka ffe nate ku mulyango abantu ffe twamanyi ezikitiziganya zaffe twakiriziganya iki batalooza ffe baffe tulya sente zakyo konzo singo tutira wano tukwate sente twagulawo naloogi twagisa sente zungava sente zezikuta zizo tuziyisa wansi nazemu kubiradde oyagala muvubuka gwe kankugamba ekintu kino tonjagalamu kimanyi ogenda okunkubira ng'olikodinga nekino kigamba kimanyi olikodinga kyonjagalamu wonzamu okutambulirako ogenda kifuna omukyala ye bwali naye muloogi ekyakulimba we yatooka kwekyanga misana oloogi twalimu aba ne tipeni n'owaloogi osobola omubuuza ebyo ddebo byonna yekwasa byekwase. Aya okusinziira ku muyimbi Baby Deo Star olw'embeera eno gy'ataddewo eyinza tuleeteramu obuzibu okutegera kiki ekituufu ekyali esaidi z'ekagadi eyo nga bw'ayongera okunnyonnyola wano. Nkugamba bino wammanga era njagala okukwata eddoboozi lyange lino oliwuli abantu oli banyonnyo anti nze okulayira Katonda omanyi Katonda tasinikirwako mannyo nze ndi musajja mu katoliki kati nze ndayira nga naye ndayirira ku ssimu kuno Katonda okunzijjako ekitone kyange eky'okuyimba n'ebyobugagga byonna n'abaana bange baffe nange kennyini nfe ndayira mu ga Katonda mu ggulu eyanteeka ku nsi kuno abaana abo sente ze twateesa gyali emitwalo 23 bwe mba natwala ssente ezisukka ku mitwalo 23,115 Katonda ansiranye obulamu bwange famire yange efeggwewo nange nfe nga nzunga. Okulwembeera eno omuyimbi Baby Deo Star asaba Katonda yabasasula abaana bano ye kanzitwale ng'owakuba oluggi n'olusambe emigeri ati bwe mba nazitwala nga bwe bagambye nti nazitwala enewe kanzitwale niira tebammanja era ekyandeetera okukuba oluggi bampe ssente ezo nga ndaba bitaddemu ebyekiyaaye ng'obudde bwe twateesezza biganye bansoloozezza nti sooka omala okuyimba maze okuyimba ate bambuzaabuza alina omukazi mu luumu byebyo munnange kakalamu teri muyimbi asobola kukola ze kye nakola abayimbi abalala sinze nzekko eyakalemerera okuyimba
ku show abayimbi abalala akugamba tegeka nja kujja nyimba ate era n'akuwanvuya ne programu n'agikumma etegeka naye omanyi tekitegeeza omuntu omutimbira posta n'omutwalira emmotoka y'ebyuma n'omukubira drive n'okuyimba n'oyimba n'ojja ye najja n'asolooza ku mulyango ekyo ekintu kakalamu omanyi kitegeeza ne Katonda abaana abo abakuba ebbalaasi kumuzizako Sean Lemon Starboy ekireka najja film production aliko nabawe najjera mwale kwata mutumbula program WOLOKOSO n'okubujagala okufaako obufi tugambye nti tulina Platinum tebingenda kuza omwezi nya wali eri ku Club Obligato then ku La Bonita omusekera nyuma Toby Kafero gyali nnyo Dr. Tiamale agenda kubeera mpozi nga abeerayo olunaku olwaleero Lana Sofa ajja kubeera mpozi ne King Saha kwebeneza Gardens Kanyanya bwe tuvaawo twolekera ate eri nakifuma Siraji Salongo ne Titi wali Costa Rica waliwo mwana ali mubende abadaga yakedde ku machana ngamba nti radio vuddeko ne kati ekitereze bulungi nnyo gundi ankubidde waneno kati nze ate David Muwonga ngambe wali mu kiyuni agakiri bulungi nnyo ensonga ziri bbiri omusango gwa Moze Radio abayimbi abasinga bagwesambye tebagendayo mu kooti ekyo kibi abayimbi mugende mubeereyo muyambe ku family eno nafu ne mujje eddoboozi eryawamu ekintu kibeere nga kiteera bulungi era we begattewamu ekyo kisobola okuba ate nga kigattawo okembeere mu bendala kubanga buli omuntu walaba ku muntu gwatiisa amaaso abaako ne kyakola ekirala ensonga ya Winnie Nwagi naye kutte wansi ne waggulu mukyala agamba ensonga emukubya ya botolo nze nno ngamba botolo eyo omuntu gyayinza okugula ku makya n'anywerako amazzi naye ekyo kibeera kibi okubeera ng'okolera ku bintu bya boosi wo wano tewali wasobola gerala nakwata gilasi ya mandeevu n'aginywerako ng'ovudde ne kwekyo sula ebirwadde gyebiri hepatitis bijali lwaki oba sharinga nawe lwaki oba sharinga abalaba maids abo bayambala n'engoye zaffe omusanga yali mu boxers ali mu nikazo okitegeera naye sula ekyokubiri kale obadde oleeta ensonga madde nkuleete Winnie Nwagi atuyambe agenda ajjanjaba omwana oyo agenda amujjanjabe kuba okuba omuntu kibi omwana yavaayo emyezi 2 gyonna nga bwe yagimala sente okugyako ninayo ekintu kyendaba bannaye gavumenti muyambe ebintu bino ensonga zino medication oba medical fare bannaye omukozi wa waka yandibadde afiibwako nga tekiva ku ssente ze naye kyannumya okubeera nti ate ssente za medication ziva ku musalaba ogw'emitwalo 10 ekyo kibi kale akuume So you guys get serious. Hakati orambo WOLOKOSO aweddeyo. Nessa aweddako mugikole nammwe.